Yo, this is from Pantilla Gyebungeredde olunaku olwaleero ng'emikutu migatta abantu gibutikidde n'amawulire ag'ennyiike ag'okufa kwa maama wa Gravity Omutujju omukyala Jane Kajoyina era ng'ono afiiridde mu disitulikiti eya Fort Portal. Kigambibwa nti ono yafiiridde mu buliri okusinziira ku mawulire g'enfunye era nga tabadde mulwadde wabula nga bw'atyo yakutukidde mu buliri. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga King Saha y'omu ku bavuddeyo okunywerera wamu n'omukulu amanyiddwa nga Gravity Omutujju era ng'awandiise n'agamba nti kitalo nnyo ekya maama Gravity, Allah akugumye n'ab'enjuyo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bw'atyo bw'awandiise. Wabula nga ye omukulu amanyiddwa nga yeekolera ensonga zino yazitutte paasono n'agamba nti eddwaliro lya Gravity teryasobodde kumuyamba. In a drowning ship, there is no winner. After flopped show at Lugogo, he must be enjoying the year 2025. Bw'atyo ye bw'ategeezezza nti mu lyato eribbira temuba muwanguzi era nga yeebuuza eddwaliro omukulu lye yali ategeeza okuba nga azimba ye Busaabala terisobodde kuyamba maama we. Bye bimu ku ebyo byawandiise. Kitalo nnyo, kitalo ddala, tusabamu nga yongera okuba nga ate agumya ab'enju ye na buli omu ali mu mbeera eyeefaananyirizaako bw'eti ey'okuviirwako omwagalwa we. Ku pejja Daniza Kakwoli omulungi omwagalwa atumbudde kwanirizaako mu ddakiika eno nnyini era nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okuba nga ate ogyekuumiddeko. Olunaku lw'eggulo takisi nnamba UH 19 ng'eno yabadde ku misinde bw'etyo n'egaana okusiba wali eri ku Lubaga Road okumpi n'amafuta ga Lukman okukakkana ng'esibidde mu kizimbe era bw'etyo yasaabadde abantu 2 ne bafiirawo so nga ate abantu 8 baatwaliddwa mu ddwaliro nga tebali bulungi n'akamu n'akatono ddala. So ng'atera n'omukama wa Bunyoro olunaku lw'eggulo yafulumiziddwamu eggwanga nga biwala ttaka wabula ng'ate waliwo omuntu omu yagenze maaso kubanga awandiika amawulire n'agamba nti the king of Bunyoro is gone. According to unconfirmed reports, the regime doesn't want the Bunyoro together with the country to know what took him. That's why he has to be collected from the palace to unknown location. Bw'atyo bwe yawandiise ng'agamba nti omukama owa Bunyoro agenze oba atuvudde ku maaso naye mbu abali mu buyinza tebaagala Bwakabaka bwa Bunyoro n'abantu kubanga ate bategeera ku mawulire gano y'ensonga lwaki baamututte nga biwala ttaka ne bamuggya mu lubiri lwe ne bamutwala mu kifo ekitannaba kubanga kitegeerekeka. Okusinziira ku oyo eyawandiise yagambye nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye agamba ku soosi ye takakasa bulungi okusinziira we yajje amawulire ago naye nga byonna tubikwasemu ngu twongere okuba nga ate tuteeka abantu mu ssaala. Olunaku olwaleero Dorothy Kisaka, David Luyimbaazi ne Okero basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era bw'atyo n'abasindika ku alimanda mu kkomera eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba wa 2024. So ng'ate olunaku olwaleero lwennyini ye mwana mulenzi TikTok amanyiddwa nga Silver Unit aleeteddwa mu kkooti wabula ng'ono agezezzaako okubategeeza nga bwe yali asaaga wabula nga tebabiwulira era bwe batyo bategeezezza nti baagala ono abeere ekyokulabirako eri abo bonna abakozesa obubi omutimbagano. Jjukira nti wiiki eno yennyini gye tukuba emabega ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Pressure 256 bw'atyo naye yaleetebwa mu kkooti era n'agenda maaso okuba nga ate yeewozaako. Ng'ebula ebbanga ttono akalulu kakwajja mu ggwanga lyattu Uganda yo Paalamenti eri mu kuleeta kiteeso ekyokuba nti Pulezidenti alondebwa ababaka ba Paalamenti bokka wabula ng'ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Queen J yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza bannayuganda nti ekintu ekyo bandibadde tebakibuusa maaso era balina okuba nga bakirwanyisa. Muganda wange nyongera okujjukiriza nti nga bwe tukola byonna twongere okiggumiza nti tewali kulonda mukulembeze wa Uganda, President wa Uganda mu Parliament. Ku nguzi efuumuukira mu Parliament. Kino ekintu tulina okigaana. Constitution yaffe bagizanyiddemu ekimala. Kino kyo tulina okuluma n'ogw'engulu okufuba okulaba nga tekibaawo. Kulwa Katonda n'ensi yange.
Bwetudda ku muyimbi amanyiddwa nga Fille Mutona eby'okuyimba kwe ebyajjamu Kigoye Wezenge ffenna nga bwe tubulaba ennaku zino era ngono yali yakadda okuva mu rehab gye yali amaze emyezi nga 6 naye ng'ate abadde nga on and off olw'okuba nti yali addicted ku drugs era nga bali bagezaako okuba ng'ate bakirwanyisa. Kaakati ono yavuddeyo n'ategeeza nga bwe yarikavalinze fully era bwe batyo ne bategeeza nti beebaza Mungu olw'embeera eyo. Wenjogera yagenze Kigali Rwanda ejjukira nti ono mwana nzaalwa ye Rwanda bw'atyo n'agenda mu kyaki emu gye yasinzidde okuba ng'ate awo obujulizi ku bulamu bwe wabula mu kuwa obujulizi yagenze maaso okuba ng'ate ategeeza ensi nti munnange ye talina kawuka ka mukenenya ne muwala we Abi wabula ate abaana babba omukulu amanyiddwa nga Katsi bonna balwadde ne bamaama baabwe baki balwadde. Ekintu kino nno kyatabudde Katsi era nga kyamugye mu mbeera naye nga sinnakutwala ku biki Katsi byavuddeyo kuba ng'ate ayogera ku nsonga eno kansoke nkutuuseko Fille Mutona ng'atakula wali eri olulimi olunyarwanda ate mbere nga nkuzaayo ku Katsi. Nabyaranye n'umugabo ufite abagore 6 njyewe mba umugore wa 6 no yari afite abagore 5 mba umugore wa 6 arwaye sida n'abagore bose bararwaye ariko njye ndi muzima n'umwana wanjye. Ikindi cya kabiri kubera kuririmbira mu isi nagize ikibazo cya addiction ntangira gukoresha cocaine, heroin and weed. Cocaine, heroin and weed for 6 years, imyaka 6. Ibyo ni ibiyobyabwenge mu Kinyarwanda, drugs. Yes, drugs ni ibiyobyabwenge ariko ndashimira Imana kuko nabohotse maze amezi 7. Oh Jesus. Maze amezi 7 ntakoresha drugs. Naje na mami wanje from Uganda and we thank God so much. Awo nno Katsi we yasinzidde n'agenda maaso okuba ng'awandiika ku mukutu gwe n'agamba nti naye ani yabagamba nti abaana bange ne bamaama baabwe balwadde. Okimanyi nti nnyinza okuba nga nkusuubinga ku lw'ebyo by'oyogedde era n'agenda maaso okuba ng'ate ataaginga awo ebitongole eby'amaanyi eby'enjawulo n'agamba nti bajja kukwasaganya ensonga ezo abo baataagenze n'agamba nti bantu mmwe mulekeraawo okuba ng'ate muzannya paati ey'okuba nti mwagala sympathy okuva mu bantu okusirika tekitegeeza nti ate bannange mutuzannyire ku mitwe okuddiringa naawe emyaka 7 ng'oli drug addict si kyekintu kyolowooza nti kyangu nnyo era mu nsonga zino nkusaba oggyemu abaana bange ne bamaama baabwe kubanga tebakerangako ku makya ne bavaayo wantu wonna kubaako kintu kyonna kye bakola kye boogera olw'okuba nti kati gwe oyagala abantu bakuwulirize abantu bakulabe oyagala okulabwawo mu kwano weefuge. Katsi bw'atyo yageze maaso okuba nga atategeeza naye nga njogera okujjukiza nti ebbanga tono nnyo emabegaawo bagenda maaso okuba nga tebajaguza amazaalibwa ga muwala waabwe Abi n'omwezi tegunnawera ne batulaga nti basanyufu bonna wamu naye nga ky'olina okumanya nti ensonga ya Katsi okuba nga ate yavaayo n'alangirira nti mulwadde w'akawuka ka mukenenya munange ekyakuba wala nnyo omukyala amanyiddwa nga Fille Mutona n'okutuusa kati taddanga ngulu kyenyinza okuba nga ate nkutegeeza kubanga kyekyamujja mu layini okuva ne ku olwo singa oba wetegereza bulungi. Z'ensonga za Annabel n'omuyimbi amanyiddwa nga Reggie nazo bwe zityo zikyaliko abaseesa yasajjukira nti bino bikyali mu mbumbu baawukanye ebyo. Kaakati nno ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atambuza olugambo n'agamba naye mukweke identity yange nti oyo omukyala gwe mulaba Annabel ye yateekamu ssente mu mikolo gyabwe ne Reggie. Okiwulidde mu mwaka gwa 2021 era kino kyonna yakikola kubanga yali afunye olubuto naye ng'olubuto olwo lwa musajja mulala si lwa Reggie kwe kusalawo kubanga akola ki ateekateeka ssente mu mikolo alage nti Reggie amwagala nnyo munnange emikolo bwegyo gigenda maaso okuba nga giruma n'agamba naye omusajja yayagala dda baawukana oluvannyuma lw'okuba nga ate yabigwamu naye omukazi akyagaanye okusayininga ki divorce. Okwo nno n'ayongerako n'agamba nti tolaba anniversary yaabwe yatuuse naye oyina gwe walabyeyo ng'apostinga Reggie teyapostinze ne Annabel teyapostinze ekyo n'akukakasa mbu kiraga nti baakoze ki baayawukanye
baawukana dda balinze kimu omukyala asayininge baawukana ddala mu mateeka oba mu butongole kubanga mbu omukyala mbu yasiba omusajja olubuto olutali lulwe mbu kati omusajja yabitegedde ebyawalukaga nno byo bitwaliddemu nno bangi ebintu byo bikaaye naye nga ye omukulu amanyiddwa ga Chris Evans Kawesi yavuddeyo kubanga yanukulaba abamu banja omukyala n'abaana n'abagamba nti abamanja okulaba omukyala n'abaana mulinde enfe mujja kumulaba mu tenti y'abannamwandu bwe kitaba ekyo bw'anaaba yeekwese mujja kumulaba ng'akaayanira ebintu ekitegeeza abakyala mukaayanira nnyo ebintu mwerabira nti ne babba mwe bafudde ne mudda ku bintu embeera efaananako bw'etyo omukulu amanyiddwa nga David Lutalo ye yavuddeyo n'agamba nti if I die today and more than 3 children are brought claiming to be mine, that will be a lie. I even expect some women I've never met to show up with kids at my funeral. I say this confidently because one day a woman brought a child older than me claiming I was his father. Abakyala we mutuuse yagamba nti ne bwafa kati oba n'ageza afiira wano essaawa eno akakasa abakyala basobola okuleeta abaana era agamba nti ne bageza baleeta abaana abasoba mu 3 nga bagamba nti babe obwo buba bulimba kubanga akakasa nti mulimu n'abakyala bateebakangako nabo nga tabeerangako nabo naye basobola okuvaayo mu kufa kwe nga bakaayana nga bagamba nti ono omwana gwe nina wa David Lutalo kyokka nga teyeebakangako nabo mu ngeri y'emu n'atukakasa nti bino byayogera abyogera n'obuvumu bungi kubanga olunaku lumu omukyala yamuleeterako omwana amusinga n'obukulu a child older than me yamuleeterako omwana amusinga n'obukulu n'amugamba nti ye kitaawe w'omwana oyo so eyo yerevo kwali kati kwatira abakyala we batuukira okumuleetera omuntu amusinga obukulu naga nti ye kitaawe yatya ebintu byo byongera kutabuka omukyala amanyiddwa nga Dora Mwima ngono yaliko Miss Uganda ye yavuddeyo ku nsonga ya Pretty Nicole jikira nti Pretty Nicole yalabikiddeko mu interview awo era nga yalabikiddeko ku TV ez'enjawulo n'ez'amaanyi mu ggwanga zibukedde Sanyuka Spark bonna nga bali okwo ng'abannyonnyola nga bwe yalaba ku Ssemudondoli wani w'omukulu amanyiddwa nga Akram okitegeera so ebintu ebyabiwadde nnyo obudde ekintu ekyanyiziza omukyala Dora Mwima era nga yavuddeyo n'agamba Uganda Communications Commissioner nti muli luddawa mugende mu maaso okubanga mubaaninga buli media house enaakera ku makya neeyogera ku mwana amanyiddwa nga Pretty Nicole kababeere ba present oba ba YouTube oba baani mu ange ez'enjawulo mubabaaninge kubanga ekituufu kiri nti omwana ono mugaa nti mwana muto naye ate tukkirize nti ye mwana omwononefu kakati ffe nga ffe society oba ekyalo kiki etukozeewo okusobola okulaba nti omwana ono tumuggyamu obuyisi obubi byayogera bwe tunaabiwa obudde ne tulaga nti bitunyumira empisa z'emuntu tezigenda kukoma naye singa akeera ku makya n'ayogera ebintu we biti media houses ne muzibaaninga ne mumulaga nti byayogera temubiwa budde tebiina makulu omwana ono za tujja kubanga tumutadde wakola ki waajja kyekiseera tulekeraawo okubanga ate tumukwatanga akalira bw'abanga mwana mwononefu tumukwate n'omukono ogw'ekyuma aterere mu line otherwise kisuse bwe kyandikomye ekimala kikola ki kimala omukyala si musanyufu munyiivu olw'ebyo ebiva mwani mu Pretty Nicole ate nga bangi bamuyita mwana muto Kure byonna ebyatusseewo omukulu amanyiddwa nga Engineer Akram ye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abyogerako bw'ati wabula ng'obubaka yabuyisiza mukulu amanyiddwa nga Kato Switch ng'amunenya okubanga alagako side emu yokka eya Pretty Nicole n'amusaba nti yandibadde alaga at least side zombi n'eyaabwe naye agamba nti kye mulina okumanya oyo ekimuyamba okutraininga essaawa eno bwe buseego bw'alina era nga muli akkiriza nti obuseegu bw'obwo bwe bugenda omukuumira ku maapu kubanga abavumu abagamba nti buli gy'akoma okubeera ku maapu agenda funa gigs ez'enjawulo era Akram n'abuuza nti kaakati gigs ziriwa zo zaayogerako kale katulinde era n'amutegeeza nti zo kamera zaagala baliko era abalinawo kye balaga naye kaakati Pretty Nicole waabwe alina kikyalagawo tumuweemu eddakiika awo nja kuzaayo ku shifura ndowooza mujjukira bye bambuukira naye kati onoonya shifura nga ne waayise tolabawo weewaawo Akram yeeyongeddeyo n'agamba nti tujja kulaba tukiwe bwibudde kubanga ekituufu kiri nti omwana oyo akaabizza maama w'amaziga naye gonna ajja gasasulira kubanga ye bw'atyo talina kyaleeta ku ttebo okuggyako okwogera ebibi kwabo ababa bakoze ki
bamuleze era nga yakkiriza nti ensobi gye baakola mu bulamu yali emu yokka yakusembeza Pretty Nicole na kumulaga mukwano. Naye singa tebaakola ekyo, singa tebaatuuka oba singa tebatuuse wano wa bwe bali, era bw'atyo n'awunzika ng'agamba nti yonna gy'abadde bw'atyo bw'azzaayo n'onayo. Ate era ne baali nabo mu kaseera kano abeewaddeyo kumusembeza bw'ali babaviiridde byennyini ebyo byakoze ba Akram era byajja okukola bali kubanga tewali kyamaanyi kyaleeta ku mmeeza okuggyako okutabula n'okutabangula. Bingi byawandiise naye byensobodde okuba nga ate nkulonderamu. Omukyala amanyiddwa nga Sarah Joy Bakanansa yavuddeyo ku nsonga eno bw'atyo n'atuuza Hajati wansi n'amugaa nti nga tonnaba kwekaza ku mulundi guno kukwata Pretty Nicole kumuluzaayo ku poliisi kubanga interview njetegereza bulungi. Njagala okwata ebbaawo omutuuze wansi mubeeko n'okwogera okuli serious kwe mba mwogerako ku mulundi guno kubanga ffenna tukimanyi bungi nnyo nti abanyankole balina omuze ogw'okuganza bakizibe baabwe. Namugamba gwe tolaba muhoozi bwe yawasa Charity ate nga Janet ali related ku kuteesa. Naga nti kaakati nno olina okukitegeera nti Hajati gwe mwennyini weereetera akamanyiiro okuva eri omuwala ono kakubeera okuva eri omusajjawo okuviira ddala mu ntandikwa era gwe alina okuba nga ate okateekako ekkomo. Nangamba bw'ombuuza oba ddala nzikiriza nti Pretty Nicole yaddira ennamba yani ya bw'ombuuza nti oba ddala Akram yasaba Pretty Nicole ennamba ya mukwano gwe, nkikiriza emirundi 10 ku 10 nti Akram yasaba Pretty Nicole ennamba. Nagamba nti abasajja ekikula bwe kityo tebawa bakyala baabwe bitiibwa kubanga bakimanyi nti mulina very low self esteem, temwekkiririzaamu, temuli confident ekimala. So buli lwolibeera nga tewekkiririzaamu munnange nti byebyo ebikola ki ebikutuukako. Naye ng'ate ye Pretty Nicole twamulabyeko mu kayimba aka gospel era nga kino kyatabudde abantu abamu nga bagamba yiyi okusinziira ku history wa Pretty Nicole ne ku butambi bw'obusegu bwe tulabye gwe mwandibadde mukwata ddala ne muteeka mu luyimba lwammwe olwa gospel waliwo bwe bitaasanyusizaawo. Naye ng'eyo omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuza yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate yeegaana ebisiike n'agamba nti singa yali abirya yandibadde tawasana mukyala Nyamutoolo okumuteeka waka nti yayagala abakyala era mulabyeko n'abakyala ab'enjawulo ate n'okuzaala azadde. N'ayogera ne ku mukulu amanyiddwa nga PD tamusisinkanangako agamba nti ebyo bigambo byammwe bannayuganda mwakyawa amazima bwe mulaba omuntu awangula mumukwasa sitaani temumukwasaako Katonda. Era abawadde example ya Shoyani ya Shiba nti Shibano yakuba show ennungi wabula ne mmaliriza nga mugikwasa sitaani nti asinza sitaani yeyamwadde sheyi weewawa alina weyagenze maaso okuba nga ate ategerezaamu nti ensonga eno yonna ey'ebisiyaga yatandikira mabega ku Mugenzi Radio ne Wizo be baagitandika okusingira ddala radio bwe yatandika okuba nga ate agireeta oluvannyuma lw'okumulaba nga azze ku siine ne bawuliramukko kuki ku mbeera ey'ennugu nga balaba agenda kuba nga ate abalyawo kwe kutandika story eyo nti Eddie Kenzo akola ki ali ebisiyaga n'okutuusa kati. Naye ng'ate waliwo social media in-law avuddeyo bw'atyo ne yeegayirira Zari Kurani ku lwa Shakibu oba aleese ekiteese wa Shakibu n'amugaa nti munnange naye Zari akuzaalireyo omwana munnange ng'omwagadde mu bukadde bwe. Anamwe wano ku Kikonde waliwo abaagamba nti bambi mbujajja akaabirako muzzukulu we alaba nga bamukubye ennyo. You people. Anyways, ye mwana mulezi amanyiddwa nga Biswanka. Biswanka avuddeyo n'ategeeza nti muyimbi muto yakajja mu nsika ya music taludde mu bbanga naye ate ayina hit songs n'okusinga abayimbi abaludde mu nsika nga ba Wake Band aba Apasi bonna abo abakubya subi. Wabula agaatera mwana mulenzi ono tumumanyi bulungi nnyo mu bintu byebyo yazoganya Alien Side era oluvannyuma n'amala ne yeetonda. Mwana muwala amanyiddwa nga Shera Gashumba avuddeyo nga musanyufu bya nsusso oluvannyuma lw'okweyiwamu akamotoka era nga yabagambye nti you upgrade mu buki mukasirise mukyuse obulamu bwammwe mukasirise wabula nga waliwo yavuddeyo n'amugamba nti naye Sheira weetaaga customized number plate oluvannyuma lw'okuba nga ate yasoose n'alaba UB bikoze bitya n'amubuuza ogoninyoko n'agireeta eri yennyini eriko gashi n'agiteeka awe okitegeera naye ng'atera mukadde ke kamu yegenze maaso okuba nga ate asurprisinga taata we n'ebimuli kubanga akimanyi nti daddy ayagala nnyo ebimuli era nga yategeezezza nti yeebaza Mukama olwa taata we kubanga nti taata we ayiwawo omubiri mu bulimbe
era okulabanga Sheila afuna buli kimu kye yeetaaga era nga ye agamba nti my dad is the best era nga ageze maaso kubanga tse amwebaza n'abategeeza nti abantu mubasime nga bakyali balamu tobalinda kufa. Sheila ebimuli mbirabye yes manyi omanyi nti njala nyo ebimuli naye akabasa temuli kantu banange next time ompeerezanga ku bimuli nga bino ebimuli birungi nnyo naye tutadde mu kantu oba okateeke ku mupero mane kiri kitya. Anyway, thank you so much. I really love flowers. Honestly, I always encourage friends mutandika okucelebrating abantu nga balamu. Mulekerawo okutwala ebimuli ku ntaana z'abantu, mulekerawo okutwala ebimuli ku keesi za A+. Omuntu oba omwagala nnyo mu celebrating nga akyali mulamu. Tewali kigaana ku surprisinga muntu na bimuli nga bino. Tewali kigaana ku surprisinga muntu ng'omugula ecupa ya wine, ecupa ya champagne, enkoko ng'eyo ne bagimubagira n'agirya. Abaddugavu ensonga eyo mugimanyi, it's very very important. It pains me every day okulaba nga mu celebrating abannaffe nga bamaze okufa ne muboogera buli kirungi naye nga bwe baali bakyali ku nsi kuno. None of you cared. So thank you so much. Sheila webale nnyo ne mobile money nkyagirinda muno nkyagirinda. Minwa mwana mwala manyiddwa nga Jenny yavaayo n'atema ekigambo wano n'ategeeza ensi yonna nga Rema Namakula bwe yayawukanira ddala n'omukyala manyiddwa nga Evelyn Namulondo nti era Namulondo okumanya ng'obukyayi bumuluma yadduka n'eggwanga lya Uganda n'agenda e UK mbu tagenda kudda yagenda kuba kyeyo maama Namulondo yamulagiddeko bwerere nti akomyewo ku butaka naye nga sinakutuusako Namulondo nkujjukiza nti Sheikh Ashraf yabeera musomi wa dduwa yagenda okuba nga akusomereddwa gwe amwetaze oyina kirwadde munange bakijjanja byekiganya okugenda nga bakulaga nti ekimba ekyo kiganda genda wa Sheikh Ashraf ajja kuba nga akusomereddwa ekyo kirwadde kibere nga tekiwona birala by'olina ebikutataganya business wise biki genda mu maaso okuba nga omukonako ajja kuba nga akolerako ddala bulungi kankutuseko Namulondo ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Chuka eno aliko content. Chuka namukasa atugamba todda. Bale Eva una akomyewo. Namukasa atugamba wabulidde UK. Namukasa ya. Natugamba Eva is not cheap. Ali a blogger. You're not cheap. Bale ebirabo byo biriwo. Linda koyo. Mulira agambye kam. We omani Namulondo. Yogera keri eggwanga batugambye todda. Batugambye bwakadama. Bwaganza kola bwasakadama. Mubabulira ani afuga. Kati nyonnyola. Naye nga ye mwana muwala manyiddwa nga Gloria Bugi yatugambye nti ye mwana wa Yesu naye nga akyayongeredde ddala okuba nga teyewuunya mwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda agamba nti amwesibyeko amulirako obunyeebwa buli lwajja okupresentinga ku radio ku TV bw'abeera ayogerako namwe abo batalina content amubuulire naye akola ebintu by'okumwesibako amufudde emboozi buli wakola ki buli waayita so awulira nga abikooye. Ate nga ye mwana mulenzi Kasuko yasinga bwe yasuubiza bw'ati atuukiriza oluvannyuma lw'okuba nga yesterday n'agenda ew'omukulu amanyiddwa nga Henry Mwanje n'amusinkana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Payasi eyeeyita Bianca akola ebyekiwala wabula ng'ono oluvannyuma lw'okwogeramu agamba nti bamusuubiza okukyusa kubanga ye yabadde amaliriddaga nti omwana ono at least atwalibwe ekampiringisa otherwise wakwonona abaana mu society. Naye Wuno n'omwana we Wuno wano n'omwana we yono mulenzi naye kati bakkiriza bagenda kukyusa ono atunnyonyoddemu nti amutwala process by process Munange byokola si birungi yabitandika ebintu bino okuva dda nga nze siri naye alina buvidiyo genjala zikomererwa ono amukyusa. Ate ye omukyala yasiibula kuno jojuzi bw'atyo n'agenda mu ggwanga ery'e Canada okuba nga ate akuba ekyeyo omukyala amanyiddwa nga Stesha Mayanja agali mu nkubo gagamba mbu yakomyewo era nga mbw'agenda kuddayo mu music oba agenda kujja buzikola concert amaladde ye Canada. Anyways kambi kutuseeko full figure n'akunnyonnyole ku nsonga zino ate tulabe butya bwe tukiwunzika olunaku olwaleero kubanga manyi ky'olina omutima gwo ngumanyi manyi ky'ozitowera eggwanga lyaffe oyo lidaire income oli abakulyako bangi bati oba okomyewo mbeera musanyufu nnyo kuba abantu baali bamisinga musical abalala babimba misinga salifu jangu bayalimba stashalumu abantu bangi abakugulanga ku mbaga ku mikolo biki walisanga abaana bangi Stesha Mayanja siri kwerabira
Walondo omwana. Ai mukama katonda ali mu. Basuula omwana. Station alondo omwana mpayo nimba station lumune katundu njagala balule katonda. Babanga akomye bamugule ku mikolo. Station alondo omwana nga tutumumanyi linye by the way. Ako EY. Omwana bamuswe namusanga mbugoyi. Station akwata omwana amutwala ku police. Nga baby nnyo muto. Nga taliko na kipande taliko ki. In fact, niba naye katonda ono wabuyinza. Anyway, station katatu akoleka kubona. Omwana baby ali mu busuka. Sasa amutwala ku police nga tumanyi wakutandikira nga mmanyi police. Na musaba ne mugamba asitese omwana abeera naye jo mikisa. Ne tunoonya erinnya omwana tumutuma lake. Katonda yawa omwana omukisa. Sasa n'agula amata nga buli kyakola. Sasa yazaala omwana oyo. Yazaala omwana nga alina abaana nga ayonsa naye. Ngera nze bwe nali. Yali ayonsa. Nga alina baby we. Nobata sitamanya. Uli mchala kamunyumire bamusesta samayanja. Chala sachewa eyali Olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga mukramanyiddwa nga Apoli okuva mu ggwanga erya Kataja akakalabiza omwami ono naye ng'ate tava ku PJ wonna abeera gy'ali akyekuumirako nnyo nnyini ddala tukulukuse emyaka miyitirivu ddala Nabalesi yesa nzikiriza nti amalero bit late but not too late okitegeera so bwe ntyo nkwagaliza amazaalibwa amalungi bossa era nga ngamba nti Mungu akugemulire by'osinga okuba nga te oyagala ayongera okusanyusa ensawo yo manyi kati ensawo ye kamala byonna ennaku zino okitegeera Mukama ayogera kubanga ate akugemulira emikono gyo ajiwe omukisa. Anyways ngira kwanga ate mbasibuza omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze. Ebigambo byeyogedde ng'ali ku NBS awo byengera okubanga ate nkutuusako amunyumirwa weekuumireko. We bali kubeera mulabi mulungi okuweereza mbadde PJ ate nga nyogera okujjukiza nti tukyakolera ddala airport pickup gw'omupya eyakatweyungako ng'ekyobadde tokimanyike kaseera okitegere tuleetere bakasitoma okitegeera jangu munange tubeere nga tetukwasagana ne bw'oba oyagala tujje ne jjajjawo ku airport tujja kujja naye ate tumaye tubazzeeyo waka kyonna kyonoba osazeewa mbadde PJ okubaweereza atakumira mpeera sigale nga bankumide abanjagalire bantu bange mubeere bulungi mweraba n'ekino bagenze banyigiriza abantu ab'ekasese kye bayitamu ng'olwaleero jjagamba mbuno oli ku Kyagulanyi naye mwami Museveni buli wa losing election mu area agenda na victimizinga n'abamu ba victimizinga unatandika okutulugunya kasita akalulu bakamuwangula ate ne kamulema n'okubbirawo ng'atandika okubaako bakwata nga batulugunya olabe banange ekintu ekyagwe kasese ne batuuka n'okutta abantu ne babatuziika mu mass graves over 100 people ne babaziika mu mass graves nga babasse wali ne bamala ne bajjayo obwambe emirawo obufumufumu ne bagamba nti bano babadde bategeka olutalo ku ggwanga lya Uganda n'ebyokulwanyisa byabwe biibyo olwaleero bw'obanga ogamba tebakola kimala Kyagulanyi teyakola kimala Kyagulanyi abadde agufudde mulyo n'omusinga bali abantu 10 n'omusobyo abali bebaziika mu mass grave mukyabajjukira ekasese mukyajjukira muganda wa Besigye ne banne be babatta nabo mukyajjukira abantu abaze nga batulugunyizibwa bannaffe mujjukira abantu abafudde 18 kati sofa be tulina wano ku listi olwaleero ku TV mukyala wa Kanata n'abaana be nagende wa Kanata ennaku ezo omwana gwe yaleka mu lubuto awulira abantu bajja awaka ne banyumyanyumya n'atandikanga n'okubuuza maama we nti tata wamma yakola ki abo be baana be mwagala kugamba nti temwakola kimala mmwe abaana ba Sempijja temwakola kimala yani omukulu ow'esseeta omwami oyo eyali eruwere eno abo abantu abo ng'obasomire wano waliwo omuvubuka bamuleeta wano
ne tutula wano ne kulaiji natandika mwe mwamocha pasi ife twamocha pasi mwe mwamocheza biki nagenda natula naye omwogezi w'amagye ku press conference kakati basebo ne banyabo abanupu bebeyo chezono pasi kakati nobuuza nti baba nupu abakwata abantu ne babocha pasi ne mutabanona kubavunana bo bagenda mu nsiki kati omwana atambula atawana ayogera kyere na wano ku TV ya mwabaddeko mwansuubize emnyumba mwansuubiza drone nti mujja kungulira drone mwansuubiza kino ne kusawa yakakati nkyali mikono jammwe temubimpanga ebintu ng'ebyensonyi ng'ebyo nga bibeerawo ng'olaba abantu bakyuka nga banenya ba victim singa bamusibano tebagenda mu kooti kuwolereza baana singa tikyowulira nti mu kooti baaliyo mu kooti tebaaliyo sebo gwe njagala nkubuulire families ezo okuzirabirira okubasustaininga okuwerera abaana okola they want to overwhelm you bwe babanga abakenderako nga bayoola abalala era eyo propaganda bamukola nnyo basobola okugamba nti ono edi mutwe ye tumute noono tumukolereko emboozi kati mwe mulabye ffe batukwatanga n'abaana eyo emukono nze ne bankwata n'abawagizi bange nze ne banta ne badde ekiro kati mulaba ye namboozi ye yagenze eddeeka kati mwe muli wano mubonaabona people should know ti omuntu abonaabona ku mulembe guno tabonaabonera Kyagulanyi abonaabonera ggwanga lye naffenna buli omu kimukakatako okubaayo kyawaayo kulwanirira ensi ye njagala nkubulire mwami Zambaali n'olwekyo nze nakuwadde nnyo nti ebibuuzo ebyali badde bibuuzibwa abatulugunya bannayuganda ababatemula kakati batandise kubikyusa kubibuuza abatulugunyizibwa nti lwaki mwe temwakola munange bazze ne bankuba ku makya lwaki tewadduseewo ekiro nabadde ndi suppose gy'okulumbibwa n'olwekyo nze ngamba bwe naye mu kyekyasinga ng'okubagumya kwawogambye nammwe obakukwatirako babagamba naye mwe temwakkiriza wanu kankubuulire mwami Museveni buli lunaku yeeyongera okufuuka omubi bwe yakwatira ebiseera bye yakwatiramu bamukaaku nga mukakamu ate si bye biseera bye yakwatiramu ffe ate ebiseera bye yakwatiramu ffe si bye biseera bye yakwatiramu baganda ba Besigye ate ebiseera bye yakwatiramu abo si bye biseera byakwatiddemu ki bano omanyi empologoma nkadde eteegera ku lujja okiwulidde empologoma bwekaddiwa eba tekyagenda n'eri eteegera wano kuki ku lujjerawo empologoma we ziriira n'abantu so nga empologoma envubuka terya na muntu kubanga empologoma weerya ku muntu n'empologoma zinnaazo zigyewala so okuba nti nze Betty Nambooze bankwata ne bantulugunya wiiki naye tunkubuulidde batutuusa eyo mukwano ne batutandika ebyo kakati gw'oli wano omwana wo omulungi nga n'omwana bamumanya erinnya bebi wo omulungi wa myezi 4 gwe bandesa ali eri akaaba naye nga kabaka ali mu lubiri anywa kyayi n'abalangira n'abambejja okimanya ekyo bali eyo bankudaalira batututte batugambye looya wammwe Lukwago n'empanga be babasibya gavumenti tebeetaagira ddala bino ebintu babitaddemu akajanja musooke mubagobe mugende musisinkane pulezidenti mukkirize nti mubadde n'emmundu Mengo ye yazibawa naye nze nalowooza ne ŋŋamba Nambooze njogerere wano olw'okwagala okunta nti ddala Mengo yampa emmundu ekinaddirira nga bantadde bansimbe mu kaguli nnumirize kabaka nti yampa emmundu so nze neebaza Katonda nti wanu ffe baatutta kubanga puresha ya Buganda yali nnene ate ne mwami Museveni yali tannatuuka wano watuuse naye nkugamba nti ab'e Buganda ojjukira abaana ba Buganda be baakwata ku lw'ekayunga era ne batandika okunenya batyo gavumenti ya Kabaka kuba abaana bamalayo emyaka mingi nnyo in fact baatugamba nti wakyaliyo n'abaliyo owulidde era ne batandika kati tugambe nti ne Kabaka naye yali anoonya mu ssente simanyi yali akolamu ki nga bino byempulira boogerera Kyagulanyi owulidde kakati twebaza Katonda nti ffe tetwatuuka ku mbeera ya kumalayo myaka 4, 5, 10 simanyi oba twalimazeeko simanyi oba tetwalimazeeko naye kyenjagala okugamba bannayuganda ti ekintu tekiryanga muno n'ogamba nti kyegaaya olwaleero otandika Eastern naawo mpozi nga tozze kuvuganya ng'oli mu kusaaga naye bw'oba ozze mu kuvuganya enkya kino kijja kubanga gwe
gwe wenyini govunanyizibwa nga bayodda abaana b'obadde nabo kiriba kibi nnyo abalala bonna bakomuledi sotandika okugamba naye kyokka bannange gundi eyo kyatakoze gundi kyatakoze bannange ensaba kino ekintu si kyakusaaga kino ekintu kikwata ku ggwanga lyaffe kino ekintu kya nsonyi nnyo okuyingiza omwana ekkomera ng'ayambadde engoye emmyufu ne bamufulumya nga bamwambaza akasaati akayera ate balimba basiru because they cannot even sustain in life. Katishati kayiro ole kigambo kyolabye kazo kwa abadde yambadde kamba ele kigambo kyolabye we kamaliriza na kino fine wade kade kayo omanya kintu kye bayita gun boat diplomacy nti agamawanga ga kirimanyi ngaleete mundu ne gasalako obuwanga obutono ne gabatunuzaamu emidumu gy'emundu naye kabagamba nti mujje tuteese okutukuba kuteesa Barometa kasa memewe kutura kale katujoba kahuno katono kuba una kitundu ekiddako tovaawo